kitegeera kati ojja kwesanga ndi perfume ezimu za kungoye kati ate ojja kwesanga nti endala za ku mubiri waliwo body spray body spray yegenda ku mubiri kwennyini perfume ng'eno bw'oba ogambye nti ngenda gyekuba osobola ogikuba wano n'okola bw'oti n'okola bw'oti lwaki tuteeka wano osobola okukuba wano ne wano lwaki tukuba wano ne wano nti bw'oyita ku muntu asigaza fragrance eyo kitegeera oba osobola ogikuba era ku bitundu bw'omanyi nti omuntu bwe muyita. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Omulungi atulaba oli ku Dawa TV Uganda amanya Semaili Magambo program wekolere. Nno tuyitaayitako nno munnaye gwe atagimanyi tuyitaayitako mu bannaffe abatandiseewo emirimu gyabwe egy'enjawulo okubeerako ne batunnyonnyola wawe batuuse mpola mpola. Olwaleero tuliko wano business gye tulimu tulaba engoye no tuiseke wa muganda waffe tulaba engoye za njawulo tuli wano nsuubira nno z'abasajja kuba ndaba mpale masaati muganda waffe weyanjule kuba tulaba abali ku Dawa TV. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya mpitibwa Luyima Habib nga ntunda ngoye z'abasajja okusingira ddala abavubuka Kagoma ku stage next to Emma Oil. Okay. Emma Oil Kagoma osangibwa wano ngoye tutu waluza abasajja bokka ntunda ngoye z'abasajja bokka wakati wentunuulira jini ngeno omanyidde batugamba nga jini olina nezina ez'abavubuka ezebi za damage bazita za damage zebasalaasala zina eza damage nezitali za damage okusingira ddala ndiringa mu basajja mbuza abavubuka n'abantu abakulu ati nga masaati nga gano gabaga abantu bakulu basajja abovunaanyizibwa tenepamu n'ez'emyaka gino emito emyaka egyo zibayita zi damage nembamu ne shirts kati ngezi za long sleeve d nazo saati za basajja babuvunaanyizibwa okutwalizamu bonna mbagatta abavubuka n'abato. Perfume zino mweziri kubanga waliwo amaduuka agamu ge tugendamu ogenda oginyenyamu nga temulinga kugamba nateekamu bantu bazirabireko bwe bagintuma nga njiyiriba gweoyiriba njiribe naawe ffe waffe wano tetukikola ebintu byonna bye tuba tulaze tuba tubiina alhamdulillah tukyebaza Allah ezo perfume zonna mweziri nawankubadde packaging y'emu supplier y'omu iryamuoka tulina coding wansi wazo oba ogyetegereza ojja kwesanga nti perfume ezo buli emu eriko kodi wansi okugeza ojja kulaba kati perfume ng'eno olaba nga packaging y'emu naye ate ogiraba nga 021 kati muzina ez'ebbeeyi ne basavage abagimanyi bagitegeera ziva mu nsi ekyezo zino ezange zonna za Turkey za Turkey Istanbul Turkey kati ojja kwesanga nti packaging y'emu naye ate kodi ekyuka kati ya 777 naye tulaba ntono nnyo mu size n'ebipimo ebirimu ate nga za bbeeyi ffe twandirowoozezza nti nze andiguze perfume emitwalo 4 oba 5 wali mpadde kalita 3 ate ewo ndaba ekipimo kiba kitya. Perfume abazimanyi tekiba ku bungi bwayo kiba ku bulungi bwayo tekiba ku bungi kiba ku bulungi bwayo ogeza kati eno perfume eri mils 5 ne mils 5 osobola okubira emyezi 3 ng'olika kuba singa okuba spray zisukka singa we sprayinga ekisukka mirundi 3 nawe kennyini oggwako emirembe ziba concentrated nnyo kituufu kati bangi bali eyo nansonyiwa okubeera nga ndi ku kya perfume kyokka bangi bali tebamanyi perfume watufu wagikuba wawe bagikuba mu mutwe ku bigere mu nkwawa kakati ebintu bino biringa bibiri katwogere ku bibiri oki bayita body spray ekubwa ku mubiri nawe ekintu ekikyantawaanya wawatufu bakuba perfume mu mutwe kubanga waliwo gwosanga awatufu ogikuba tamanyiwo kati perfume zirimu ebika waliwo gye bayita perfume nga bw'okyogedde naye kati ffe wano ewaffe tetwawula perfume na body spray ekitegeera kati ojja kwesanga nti perfume ezimu za kungoye kati ate ojja kwesanga nti endala za ku mubiri waliwo body spray body spray yegenda ku mubiri kwennyini perfume zibeera osobola ogya applyinga ku lugoye oba osobola ogya applyinga ku mubiri kati okugeza perfume ng'eno bw'oba ogambye nti ngenda gyekuba osobola ogikuba wano n'okola bw'oti lwaki tuteeka wano osobola okukuba wano ne wano lwaki tukuba wano ne wano nti bw'oyita ku muntu asigaza fragrance eyo kitegeera
oba osobola ogikuba era ku bitundu bw'omanyi nti omuntu bwe muyitako agenda giwulira kitogenda kukwata perfume gyekuba ku kiwato kitegeera kati kyekyo kati atanaaba omwamagezi kinnamukwano gwange alina enkola emutanaaba wabula yajjuza perfume mu kisenge kye agenda kulwala agenda kulwala kubanga ebyokunaabaga amazzi gamuyisanaabe yekuba efyumu kubeera fyumu eno ojja kwesanga nti omuntu singa tanaaba n'agyekuba ate ekyusa akawoowo amakulu awonya kivundu mu kifo ky'akawoowo kati emirimu gino tugirayo egy'enjawulo tuyita mu baganda baffe ab'enjawulo kusoomozebwa kigwe kofuna mu mulimu guno emirimu gyonna mu duniya ja Allah Allah nga bw'agamba mu Qur'an yaruzuku man yasha bigayri hisaab agaba nga baba yagadde kati ojja kwesanga nti ojja kusanga omuntu omulala ng'ayina edduuka oba oliawo nga ddene ku lyange tosanga omulala ng'ayina ettono ku lyange Allah bw'atyo bw'agaba nga bw'aba yagadde. Watandika bwoti oba watandika business ntonotono ffenna tusubire nti watandikira mu eno level tikulabamu kuba tulaga edduuka ddene bulala. Alhamdulillah kyetukyebaliza Allah okubanga olirabye nti ddene naye emirimu madaala emirimu madaala ogattemu biri paka bwotuka gy'oli ne wano wendi si wenjagala okubeera nakubadde neebalizaawo Allah nina wenjagala okubeera entandikwa teba nnyangu naye otandika kuba ku nkomekkerero ya byonna olina kutandika. Bannaffe bangi bali eyo nno bandyagadde kukola bizinensi ez'enjawulo omanyi bantu bangi beemalamu amaanyi nga baagala tandikira ku binene naye kati tusuubire nti birungi ki byofunye mu mulimu guno kubanga abasinga bakaaba bukaabe manyi ffe Abannayuganda otuuka awo ate abantu tebaagala kwogerawo gwe olina ebirungi byofunyemu. Ekyo si kyamuffe Abasiraamu. Allah waba ayina ekirungi kyakuwadde okimwebaliza ate n'okyakunoleginga nti kino Allah akimpaddemu. Byenfunye mulimu guno bingi ebimu birabwako ebimu tebirabwako okugeza yinza okuba nina bye nnina nga bikalu ebyo byange si byabalabi baffe naye nina byenfunyemu ebisukka kubirabwako okitegeera nina emikwano mu mulimu guno nina abantu abavunanyizibwa bentuuseeko mu mulimu guno nina abantu gwensobola okukubira essimu n'antaasa abayimbi bakugulako wano kubanga abayimbi baagala nnyo ebyokwedizayininga obafuna wano abayimbi bangulako abamu egeza kati bw'oba weetegereza ensonga y'okwambala tewaba kipya bw'otunuulira abantu abaasooka bayambalanga bero bottom empale nga ziwansi naye ate weetegereza omulembe guno ziringa ezizze otunuulira abantu abaasooka bayambalanga engoye enteme otunuulira omulembe guno ziba zikomyewo kati just eba modification nti oli akutte essaati ng'eno luli yalina amapeesa ga byuma era agitaddeko obumuli kagamba aba akyusa bukyusa naye nga tewali kipya kibasobola kukola ku ngoye. Kaakati gwe nno omulungi atulaba ku Dawa TV abamu ku bateekamu ensimbi Bamanisulu Estate and Developers abasangibwa Kagoma ku Bira Plaza osobola okuba nga beeyambisa mu by'amataka asaako n'okugula amamoroka okugatunda n'okubeera nga bagagula. Nga tukyeyongerayo katono waliwo tukomye nti bantu bangi kyembadde nyawo okubuuza nti omuvubuka ali eyo osobola muwa amagezi ki naddala ku kino ekyokukola? Omuvubuka nja kuwa ekyokulabirako kyafaayo. Umar radiyallahu anhu yasanga abavubuka nga beebase mu masjidi n'ababuuza ate mmwe nti yeffe abatawakkalira Allah. Ekyaddirira yatuma gwe yali naye n'abagamba atawakkalira Allah yoyo atadde empeke mu ttaka n'asaba Allah agimeze. Kati kyekimu ne ku mulembe gwaffe tekikyuka. Omuvubuka yenna ali eyo nkugamba bino ebigambo nga muvubuka munno tewali nkyukakyuka gy'ogenda tteeka ku bulamu bwo mpaka ng'otandise. Olina kutandika sababu Allah kwanayisiza tekiri ku kiki kyolina tekiri ku kiki kyolina kiri ku kiki kyoyagala kubeera. Tosobola kutuuka ku kyoyagala kubeera okujjako ng'otandise. Kyamagezi gembo omuvubuka ali eyo mitwalo 10 abantu bonna owulira success stories abantu abanene betwegumba mu duniya abantu abakola ssente nga ba KFC otunulira entandikwa zaabwe nga zaali hambo lwaki okugeza omuntu ayagala otunda engoye ng'olina emitwalo 10 genda osuubula engoye emitwalo 10 zitembeeyi suubula zino ez'ebbiri suubula engoye zonna newogagenda suubula za bbeeyi naye otandike ekikulu kutandika
tosobola teekawo nkyukakyuka okujjako ng'otandise zitembeya va mu kuzitembeya teekawo akaduuka kati ne baka kioski va mu kakioski dda mu luumu ennungi ey'alayisi mpaka Allah wanaakusaasira otuuke kisanga naawe otikkula engoye kuba bye birooto ffenna tutuuke waggulu naye ekikulu kya byonna kutandika. Wantwala bye ekirungi nnyo weebale nnyo. Wantwala bye nti omuntu ayambala okuva munda n'adda ku mpale ku ssaati tolinaamu ku ngatto. Ngatto mweziri ziri luddawa. Mweziri. Kaba tulabe ku ngatto bannaaye. Engatto mweziri ebika ebyenjawulo tuzirina. Kati eno linnya ki kuba kati amanya Nike. Niki. Lwakita Nike. Nike. Zino zonna ezisinga kati zino zetutunda ziringa runners ngatto za exercise zisinga naye ate osobola ojjambala n'otambula kati nga abantu abagala okola gym abagala okola exercises zibaamu ate era n'omuntu ayagala okwambala tugeze weekend tali fomo nnyo ayagala just kubeera casual era aba ayambala. Kitegeeza tolina ngatto kati zino tuzirabye mashallah jento engatto zino zitwayitanga ez'ababuloke zirina ennyindo empanvu eza black zikubibwa n'eddagala ezo toba nazo. Siziinaamu naye ku nsonga eyo ojja kwesanga nti bintu by'okwambala bino musono ate akatale kanene tosobola kafuutinga konna kati kyokola ng'omuntu ayagala okubeera successful towambatira bagamba kuwambatira tokwatagana na buli kimu ofuna niiki mu katale n'oganze ngenda kusupplyinga eno niiki n'ofokasinga ku eyo niiki nobeera sure nti biizini rahman ofuuka best in that niiki okusinga okukwatagana kati ngatte ezo eza jento tetuzirina naye oli wabazze nga gyayagala tusobola ogimuleetera tugiyiriba netusobola ogimuleetera saako ne jento nazo sizirabye. Jento tutunda ffe kati nga ffe tutunda kaki ezo wandiise kaki eba jento naye teba nga jento ziri ez'essuuti ebangumu ng'ekalubamu ekalubamu okugeza kati ng'eno kitegeera eba jento kino jento omuntu asobola gikuba ekikalu n'agikuba ekikalu bulungi naye seeri eyaffe twasomeramu eno gye baagololanga mu maaso akakindo ne kagoberera naye nga nayo gyeri era oba ogyagadde tuba tusobola ogikola ki ogikuwa. Olino ye munnaffe bamuyita Habibu Lima nga watugambye ali ku Bombo Road. Abantu yongera okuba wa endagiriro n'okubasomera ennamba y'essimu. Endagiriro eri Kagoma opposite stage edde Kampala next to Emma Oils ye endagiriro. Edduuka baliyita Empire Clothing Line baliyita Empire Clothing Line 256. Osobola ogenda ku social media handles konna kwe tuli Twitter, Facebook, TikTok tuli ku namba yaffe WhatsApp eri 0759341777 ebaako ebbanga lyonna oteekako byonna byogala kuliko catalog. It's a business account. osobola oteekako okutubuuza byonna byogala oba n'ogenda mu catalog yaffe n'olaba biki bye tulina n'okwogera biki byoyagala oba oliawo nga tebiri mu catalog naye nga tubiyina. Alhamdulillah. Olinyamu ku nnyonyi n'ogaziwamuuko oba osuubula ne waffe okumpimpinti nga Kampala ogaziwamuuko n'olinnya ku nnyonyi kubanga engoye nziraba nnungi. Kati omulembe gwaffe guno essimu eno enafuyiza ennyonyi mu ntegeera yange enafuyiza ennyonyi nti sirinnya nnyonyi naye sobola otuula ku ssimu nenkola order China n'otumya nentumya bazireeta nembirisivinga wano ku dduuka kati ebimu mbifuna okuva ebweru w'eggwanga ebimu mbifuna okuliraana wano mu nsi ezituliraanye Kenya, Tanzania ezimu nzifuna okuva mu town mu bakama bange abansingako. Kati tulabye bizinesi nga tugitunuulidde olinamuko okusomozebwa kwonna kwofunamu. Uganda wange teriiyo kikolwa mu nsi ujjawo nga kirimu okusomooza. Namwe bizinesi ennene mukufuna? Wakati eno ndaba dduuka ndira mashallah okufuna otya ate tukufuna okusomooza tukufuna kuba okusomooza kujja mu mbeera ez'enjawulo. Okusomooza kusobola okubeera emotional kusobola okubeera nga weekuli okitegeera nga si kwa ku mutwe. Kati okugeza nsobola okubeera mu bizinesi eno ng'ogiraba naye waliwo abampadde ebintu okitegeera waliwo abampadde ebintu nina bye nnina okusasula okitegeera ne sales ziri consistent mu bizinesi zaffe zino nti buli nnaku ngenda kukola emitwalo 10 si bwe kiri ojja kujja leero okole 10 enkyo luli okole emitwalo 2 luli tokola luli okole nga Allah we nagambye mu ntandikwa nti Allah agabanga bw'aba akoze ki naye ate seeyo ekyo tekikomeka muntu kuyingira mulimu kuba tewaliwo ogenda nga tewali challenges. Kati challenges ziri awo mu byanfuna esinga ziri mu byanfuna
kitegeera kuba tulina abantu betukolagana nabo olina akuwa ebintu noteeka mu business noddayo ate nosasula kati kyetololera ku kintu kimu kyetololera kubeera w'amazima nakukwatagana n'abantu naye ekikulu kya byonna mu ntandikwa nkikuddiramu nti yenna omuvubuka ali eyo teyeteekako kkomo lyakutandika lwa nsonga nti nno atidde tatya ayingire mu mulimu atandike. Kati tuwe business eno gwe ku myaka gy'emito gye ndabye okubeera nga alhamdulillah otambudde bulungi weewaze otya riba ku mulembe guno gwe tulimu kaakati ekyo nkizaayo ku busiraamu tosobola kwetantala kintu Allah kye yasuubiza lutalo wakati we naawe nabubaka ojulizi we buli hadithi egamba nti yenna ayingira riba abagudde lutalo kunze abalwana ne Allah direct kati sobola kuyingira riba naye tumwewaze tutya riba ogenda tandika n'ekitono kyolina oyingire mu mulimu omanye nti nze nsangibwa kagoma katogeza nga nze bw'omala oyingira mu mulimu otandike n'ekyo ekitono kyokola kyolina oweesigamire Allah ajja kutuusa waggulu gy'oyagala okukola okutuuka omala okwesigamira Allah ate naawe olina okubeera omukujjukujju otya ogenda okwatagana n'abasajja abakusinga omuntu yenna akolagana n'abamusinga abaako waatuuka ate oyo yenna akolagana n'abantu nga sijja kyogera bwentyo naye yenna akolagana n'abamusinga abaako waatuuka n'okolagana nabo n'oba mwesigwa akuwadde ebintu n'omusasula bw'otyo ogenda ogattagatta mpola eventually otuuka waggulu biizni rahman. Kati batugamba abagagga bangi tosobola tuuka ku bugagga nga toweeyongeddeemu kuwola agwe ali oyo mu amagezi ki okubeera ng'omwebaza ekintu ekyo n'okumugumya ku kikyo ky'oliko okusinza w'otuuse wa abantu abalina mentality eyo era ebiseera ebisinga tebafuuka successful okuwola weekuli mu dduniya naye ekibuzo kiri kimu weewoza otya singa weewola mu neewola ensiraamu kuba weeri enneewola ensiraamu singa muganda ng'ojja n'oŋŋamba nina sente zange zino nzifunye tugeze nvudde bweru nina miliyoni 10 ne miliyoni zino 10 sinnabatuusa zikola ki zikozesa naye ngenda zikozesa mu myaka 2 oba mwaka gumu oba myezi 6 naye kwata ogira ozikozesa okitegeera oyo aba mpoze naye ate bwadde ozinona era anone miliyoni 10 kati oyo awoze mu busiraamu okitegeera awoze mu mpola ensiraamu kati mba nsigala mpoze kati amakulu sivumirira kwewola kuba naffe tuwewola naye ekikulu ekiri mu kwewola toteekawo olutalo lwotagenda kuwangula toyingira riba nkuutira abavubuka abali eyo ekitono kyolina kisobola okutandika tosobola kumanya kitono kyolina wowe kisobola kutuusa paka ng'okikozesezza okugeza singa mba n'emitwalo 2 mu nsawo nenkwata emitwalo 2 egyo nengitereka gisigala emitwalo emeka 2 naye singa nkwata emitwalo egyo 2 nengigulamu t-shirt oba nengigulamu enkofiira eno nenzira nengitunda 2-3 giba gifuuse 2 meka nenzira neneza enkofiira nengitunda 2-3 ojagala okwetegereza okwekkanya ng'emitwalo egyali 2 gifuuse emitwalo 5 oba emitwalo 2 kati nkuutira omuvubuka ali eyo nti tandika n'ekitono kyokola kyolina tekikola makulu keera ku makyo ogenda ofune ssente mu banka oba ofune ssente nna gy'ozijja ez'amagoba kati gamba manerenda bino byempulira oyiwe mu bizinensi ejjule nga tomanyi na bizinensi butya bwekola kyabulabe nnyo okutokomola ssente mu mulimu gw'otannaba na kuyiga naye with challenges we learn oyigira mu mulimu nga tolina capital n'ogwa n'osituka Allah agenda okutuusa ku level gy'aba akutuusizza nga challenges ziri zikuzimbye Allah atuzimba okusobola okutuuka ku level yesobola okukwata ebyo byagenda otuwa abaatuteekateeka kati gwe bw'opapa n'oleeta looni n'ogisa mu bizinesi gy'otamanyi butya bwekola gy'otamanyi butya bwegenda ttambula ate otandika ogikulamu nga bw'osasula Allahu akbar kiba kinene tewaba nkulaakulana watufundikira mukulu Habibu atulaba omulungi ku Dawa TV Uganda addamu omusomere location entuufu namba z'amasimu abeere nga azifuna ali atulaba Facebook account Empire Clothing Line 256 Instagram Empire Clothing Line 256 Twitter account the same names goteka mbutes Empire Clothing Line 256 Empire ali atulaba yandi kivunudde nga Empire kitutwalenga obwakabaka obunene kati kiba kirooto nti ndi wano naye nina ekirooto okuzimba okusukka ku dduuka mbere na Empire kyo ili erinnya eryo kati 256 ogenda oteka mu social media handles zonna Empire Clothing Line 256 location tuli Kagoma
ku stage opposite stage de Kampala next to Emma Oils. Number yesimu ya WhatsApp 8756 5759 341 777 ne ku calling jokosa je tukosa kuduka. Okay. Obugambo bwo obusembayo muganda waffe okukubiriza ku mulabi wa Dawa TV. Obugambo bwange obusembayo ngenda gamba omuntu yenna atulabeeyo mu byonna by'okola mu dunia bya sente bya bulamu kulembeza ani? Kulembeza Allah. Kulembeza Allah mu kukola, kulembeza Allah mu buli kimu, wallahi ojja kuwangula. Kuba Allah atugamba mu suratu Umbasira suratu Tahrim, Allah atugamba nti yenna amwesigamidde amuteerawo obufulumiro. Allah fa huwa hasbu. Namugamba makraja amteerawo obufulumiro okuva mu kizibu kyonna. Weesigamire Allah mu kyonna ky'okola, kolanga weesigamidde Allah, ebirala byonna kasitoba ne tawakkal ogenda tuuka gy'otamanyi. Omulungi atulaba tuyanza nnyo mukuru wa Habibu wane Kagoma amanya omuweza ombadde Ismail Magambo okubeera nga nkutuusaako program wekolere wano ku Dawa TV Uganda. Ffenna abadde bateekamu ensimbi we tubadde twogerera akaseera kano obadde otulabira be baganda baffe ba Mansur Estate. Wenyongera okubeera nga nkujjukiza Mansur Estate and Developers wali e Kagoma ojja okubeera nga obasanga ku kizimbe Bila Plaza A5 room ojja kubeera nga obasanga awo ku byekwatagana n'amataka sako n'emmotoka. Mubere bulungi mwera. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.